Bokat TV Nera. Enaje musinze okubanga mutulaba ku Bokat TV ne Digital Media Uganda. Tubanyiriza onako lwaleero tubagamba nti mwongere okulikinga, okusubscribinga n'okusharinga ze kintu Khalid ne Sula Senyonga. Of course tubeera tubabuuzaako mwenna abasubscribinze n'abatana bakusubscribinga namwe mugendeeyo mutweyongeko ate tubeerenga zongerayo ensonga zaffe. Of course tulina abantu betutambula nabo bambi abatutembeeta mu mbeera yonna nga bannaffe ababulemeezi Vumba. Nakugamba eryo ly'essomero lyokka ly'osobola okutwalamu omwana wo n'obeera ng'oli contented nti ne bw'aba akomye ku senior 4 alina ky'asobola okukola kuviira ddala ku bya saaluuni, okwokya welding, okuvuga emmotoka, okutunga, buli mulimu gw'omanyi nti gwa mu mutwe bagusoma ate nga certificate ezo bo bazikola mu senior 3. Kitegeeza agenda okutuula senior 4 ng'oleda alina qualification yemu gy'alina mu mutwe eya certificate. Yes. So abantu abo mbayene mubakyalireke Vumba wali LSS Vumba bumanyi ebyenfuna bino bya naffe obeera akasente okalina mwana amala okutula senior 4 nonyezige mutwala ku senior 5 nga toziriwo naye nga omwana bwabeera ne skill kimuyambako okuba nti either alina wa joining wa garaja gy'asobola okukolamu agira akola oba nawe bw'oba osobola okumutandikirawo ky'omutandikiddewo nekitambula bulungi. Njagala okwebaza abayizi ba Quality Junior School Kayanja ne Nagoje balonze mutabani wange abeere abakulembere HP Jibril Katabira so kati mwete mwaguliridde balonze twaguliridde balonze ate yankubirako na simu yonna mutata mpereza sente batugule sweet oba biki yakawangula mullo naye tukuyoza Jibril Katabira ate mpozi ne Headmaster wa director wa Quality Junior School basomesa bonna Headmaster Metro ni n'abalamu n'aba Quality Junior School mubale kubeera mpozi nga abaana mubatandikiza ku musingi ogwa wansi okujja mu leadership mu bukulembeze so kati naawe omwana wo osobola omutwala eyo nakugamba essomero eryo lizenga likola bulungi nnyo myaka 2 egy'omudiringanwa nga be basinga mu Mukono district ate nga baakubiri mu Kampala mu Uganda yonna. Yes. Okay. Ekyo kirungi ndowooza awo nyewe tubatandikira ku obukulembeze mu mukwano gwo Kaweesa wange uwo Kaweesa yagambye nti bannange biri bya MP byagaana nzikiriza naye kana akasigala mu kampe pokati kendina okuka agenda kutya nti abantu tebamwagala era n'obukulembeze nti buli mu musaayi gwe nakano tebajja kamuwa. Naye nalabya abantu nga bamusabo bakwita muswaba abamusabo nnyo ali awo tebagenda kukamuwa agamba era nze NUP navuddeyo yejejjidde muki mwena NRM gwe bawadde kandi yagamba kadi NRM nze njirina nejjukira kadi ze NRM nazo zirimu amatankani baleta nga balesa abantu babiri bafuna batukweze bafunye ekintu Khalid oba kalenga bola bakaweesi ye yakajja mu kibiina gwe bawa ne baleka Khalid wakutamukiriza baleka Khalid aludde mu kibiina kati Khalid aludde mu kibiina najja kuba independent babiranga balina ba candidates babiri akati nze mukulaba okwange sigenda kubeera nga pastor Bujinge ya predictinze wa cup omufu ate Katonda yatuyambye nze kino kibagambye timu kweze yamenye ne kutabako ya wangu kuba kati singa yewaga twali muzeewa so kati nze akange kali kushuwa ngwa kyakulabirako nti Kaweesa tebajja mu Kaweesa tebagenda mu akalu wajukira ka ku mugongo bazimba ku mugongo akumugongo tebakabba twalaba mu kamyofu kenare mu mukisa kiri sibo nga line eva kuno paka eri ono nabeera na batano wano sibo ne balangiramu wa batano watu walaba mulangira na kibinga agamba nze mbadde sikifumintirizanga ku munsi wano nti nakalwako mu mugongo bakabba gosobola okubeera n'abantu abangi ne balangiramu oli alina abatono kati nkugamba bwendi sike nansana sika mu nansana ebyo bikola eyo wa kati bisobola okubeera nga mu Kampala Central wa Uhuru abakavuyo nyawo abavuyo vyabo naye ne wala Kawempe nansana muganda wange kijja kuba kiralamu naye Kaweesa nga bajja kuba bamukoze bubi njagala kuwa kyakulabirako omukulu wa Bedi Bwanika omusumba mu Galatiya yesimbawo emirundi emeka ebiri kuwa president gyali esatu ng'agwa n'amaana Kiya n'agenda ewaabwe agende kuba kimanya kabonera agende kuba chairman naye ne bakamumma
Amuwadde ku masanyalaze adde mu bukulembeze abadde Bobi Wine. Ate bwe yavumirira ennyo. Era bwe yamuvumirira namugamba kale vaayo Debbali. Era ne bamujjayo. DT kyaba kitya. Bagita DT deforestation. DF sebo. DF bate gitubye DT so ate bava mu DF kati DA Democratic Alliance. Ate andi DF yasooka. Democratic Front. Bali mu front bali mu alliance. Bali mu front. Bagina bo bambuza kati. Nate bakwano. Tekuliko mukwano gwange. Mugalatiya yali mukwano gwange naye kati munonya se kyamu goyina wo mulaba ko Mugalatiya. Sinawe mulabira. Obama lumufu bakalolo. Waliwo press conference yasooka. Emengaawo. Namulaba first expression ekulaga. Nga kimanya yina muli ebirowozo bingi nnyo nga ndoza yejjusa birimbe nana ayogera byaki. Omujjuko bwe yabogolanga era bano balina pampa ezempale tetukyagala wano. Ate naye namala n'ayambala ovolo. Ate naye namala n'ayambala ovolo eya bbulu mujjukira bulungi. Ate n'agamba yalaba akaluka nyinyintidde. Ate ebigambo ntandika okukyuka. Nze Kyagulanyi nze simwinaako tabu. Nze ebikoze bitya. Nze kye nayagala ku bannayuganda. More especially abantu b'omu Central muno. Edda Abaganda baabikkiriranga nnyo nga balina n'ensonyi. Naye Abaganda b'ennaku zino generation eno tekyakwatibwa muntu nsonyi. Bw'okunama nga naye akkunamira. Generation Z. Eno. Gen Z tebakyalina agamba nti tubikkirire ate munange Khalid mwana ffe tunaamala tutya ate musajja mukulu bakubuulirirawo. Yokoze kikyamu era wano todda. Nyaga oli akakwata n'okukakwata nga akatiikize n'akulaga nti gwe nonze yono olabe sikulonze. Kati Kaweesa agenda kulaba babadde ayita abantu be. Namulabye konvoye nga tewera. Njagala kubuuza ina ebintu byakyuzinga mwami Kyagulanyi. Ddi Kyagulanyi yamugamba nti tunda ebizimbe byo. Ate nga kigambibwa mbu n'ebizimbe bya famire. Kitegeeza bibiranga bya family nga bya kika. Otekayo property yebika. Birimu ekikolimo. Oba kitegeera. Bwe ibanga kale bibi ani yamutuma. Kiki yali ano nenyo mu parliament. Waliyo mmeka be babagenda mu parliament badda mu kubba bubbi. Kubanga onti kiri kyakawumbi. Liru lunana. Liruka mu parliament ngogenda kujjayo mmeka. Era ng'ekigenderwa kyo ki? Ekibuuzo. Nalayo naye ba chairman nabo bataddemu. Ibanange. Nabo bataddemu kati ekisinga kale owa mukyalo eri katugeze mukono kudde eri bwateekamu. Akyalina endagaano y'ettaka gy'akola ki? Zaatunda za sayininga. Omanya nti emitwalo 10 wa 10% babikoze bitya. Balina percentage zaabwe ezo. Omanya nti oyo akyalina. Naye owa Kampala wano. Kampala tutunda ettaka. Ketubiri kino ekyalo kye tuliko. Kati kagambe kino. Njagala ompeyo endagaano emu eya mwami baani we mugagga ki mu kibuga awo Sebalamu Drake Lubega ng'eriko kyeyamaani. We wali sente. Kati njagala muno mu Kayempe baani abatunda. Batunda lwakuba lwawo. Basigaza kati kusayininga ku baluwa ya gundi. Ya banka. Njagala looni. Na bano bagenda bweru aladisa kugambira baluwa. Yabo. Bibasigaza sente meka 5. Ate osukaawo 15. Newe yobuze lwaki bataddemu. Endongo nziraba zivuga. Drive ziringa drive. Nina taata wange naye yeesimbyewo, taata wange muto. Naye yeesimbyewo. Yayinamu ku busente. Oba anyumira bunyumira bukulembeze simanyi. Abadde oba ayingira buyingizi. Abaddeko era abadde akomawo. Nemugamba naye lwaki towummula. Banga lututeko lyero. Nakulaga ndi yakyakola ki? Naye gwe okimanyi ku kyalo nga waliwo omukolo gwonna. Okugamba nti Ssentebe kasooka ayogere. Era we yavudde okwewandiisa. Endongo nevuga mu kisaawe. Endongo nevuga. Ate bangambye abamu nti bammanerenda ne babuloka b'ettaka. Basize okuteekamu abo ssente abaagala okwesimbawo. Waba manyi bwe tuwagira ono n'ayitamu. Ebyafu byonna tujja kuba tukola ki? Tubigisaawo. So bammanerenda ne babuloka b'ettaka. Bakyasinza okwonoona akalulu kano k'olaba. Kati kitegeeza ne bammanerenda abamu beesimbyewo kuba chairman. Kisoboka.
kati awudiruze kati bloka ettaka mulaba waliwo gwe nawulidde agamba nti otunze embuzi yo mitwalo 3 yagala gireeta Kampala yagala kukolera ebbaluwa lwaki tompaayo ekyebiri tolaba wakati mulimu n'ebyo ayagala kutambuza nte mbuzi n'ebintu ebirala libi sibo ogenda wa ssentebe lwaki tompaayo ekyebiri n'omwokyayo ekyebiri kati bw'anfuna abantu bana olunaku oba 5 abatalina mitwalo gye 10 nze nno ndowooza chairman kye bandibadde bayamba naddala kati abali mu bitundu nga bino ebitaliimu nnyo byakutunda ne mu byalo ewalala kuba beetaaga enkulaakulana chairman yandibadde akozesa ekifo kye okulobingira abantu b'omu kitundu kye kuba kati bachairman abaddeko abasinga badde beenaale nilusanga ebitundu byaye nga tebikuze nga tewali kigenda mu maaso tatuukirirangako na president tatuukirirangako na kale gwe kikwatako wa local government kumugamba n'ekyalo kyaffe nno kiriwo ekinewe kitwetaagayo kano so nga ndowooza bwe bwandibadde obuvunaanyizibwa bwabwe obusinga kituufu kubanga waliyo ebyalo kati nga emabegako awo babadde mu rural electrification kutambuza amasannyalaze nga wabeera enkyuko z'aba ssentebe okulaba ekyalo kyo kiyimidde kitya kyetaaga mu ttaka lyani gwolina okonvinsinga abantu kati ebintu ebyo ebitongole bingi kati naddala ebyobusiraamu ebisima boreholes nti ssentebe alina okubeerawo nga musaale okugamba nti bannanga abantu bange tebalina mazzi wali twetaagawo borehole wali twetaagawo gwokimanyi nti kati emirimu bbalamu gyaliko nti simanyi amasomero na biki ezo zandibadde direct guni effort kyeyamaani essomero eriri ku kyalo kyo libeera litanga lirimu eyo embeera ng'oliraba ssentebe waali asooka n'ow'omuluka ab'omuluka abo tebakola nnyo naye asooka n'ow'okusatu n'ow'okutaano ssentebe si 5 wali badde osuubira nti baali badde basaale nnyo wali okulaba nti ebintu bitambula bulungi kakati musajja waffe Kaweesa kati nkugamba bwendi ne bageza ne bamuwa akalulu ajja kusayininga ne ku ndagaano emirundi 8 endagaano egyo ng'etunda ekifo eki asobole okujjayo akasente ke ennyonta alina nnyingi namulabye agamba ebizimbe byange byonna era NUP ate kati buli bwakoona ku NUP ayongera kwenyika mu kabuli agamba nze kati ndi waliwo esimiddewo kabuli n'otandika okuseneta wabwe weeziika bwoti kati mwami Kaweesa kyaliko yagisima dda neewera kati kakkiridde wansi kwero siwala nti oba okkiridde ddala otuuse wali asimye n'eri omanye eno kabuli etuuka ku mazzi yoga amulekera amazzi galalisa okujja alinga asima ttooyi kati kyaliko agamba yanze kati ndi komanda NRM NRM bagibuuzeko mwami mukyala Mungu bagikyamukiramu n'okwogera komanda kati walwana mu nsiko tolina wa ngowooza mbu oli komanda kati bwe bityo oyo katumulekeeyo omusajja waffe abadde atufumitira abakazi baffe kitereze ekigambo naawe abantu bajja kitegeera bulala atya Kibiriga abadde atuwummulira abakyala baffe amakundi naawe si bye bimu okufumira n'okuwummula kati ekibugande okuwummula kyeki okuwummula kubeera kubamu akatuli mu matu mukundi n'okukola ki ate okufumita zisobola kufumita mu kituli mu saati eno nedda tsewo ebigambo bya Luganda ebimu ku bigambo ebizito mugamba nti nsanze Kibirige ng'afumita mukyala wa gundi wato kimaze uli ng'anfumita amatu olina okukimalayo bw'okomya wali abantu oba bawadde ebirowoozo bingi direction ndala gy'oba bawadde oyo abadde yeetanira nnyo okuwumula bakyala baffe bw'abaweeweeta eno yonna bw'abateeka mu kifuba ng'abakyala bonna buli omu gwange nze njagala Kibirige era naawe lwaki tuweesaako nga Kibirige Kibirige nayo tufuukira Kibirige niwaga ffenna tunaawummula matu nogamba ffenna tunaakola omulimu gwe gumu maama bwe tunaagukola ye anaabaffe era Kibirige ow'ekirevu Kibirige owa haiti Kibirige bannanga alina omubiri kirevu nno kyakulukuse ne kijjula amazzi mayolewakanakayima amafuta gakulukutira mu kirevu kyalooni kati gabadde maziga amaziga ga Kibirige gakulukutira mu kirevu kyabadde kuki omanyi kati kankugambe kino Abaganda bagamba muganga teyeeganga
n'omusawo muganda bw'afuna obuzibu oba traditional healer yenna bw'afuna obuzibu ataddukira wa mulala amutaase. Bakansala bonna nti ffe tukansolinga baagalana. Ojja omunoonyerezeeko aba talina mukyala waka aba talina mwami waka. Ebyabwe biba byagaana. Leero tunya ne basenga abo. Basenga ebyabwe biba byagaana. Ebyabwe biba byadobonkana. Otegeera. Kati ono skills zaalina za kuweweta ba customer. Naye okuwa omwagalwa we wakalaavu tagirina obudde tabulina. Kibirige yennyini. Tabulina. Byabadde akola eri abo tubadde tulaba byakumulimo. Osobola. Njagala ombuulire dilo wayo badde wano ku kamera n'oyogera n'omala n'odde waka no practicing skills z'obadde osomesa. Okimanyi nti teacher wa economics Nimba professor Makerere tebalina wadde business gyasobola gamba nti ya running ya kiosiki. Naye kati basomesa economics. Basomesa bulungi nnyo. Poze economics bamwabula mwani nani? Ne economics naki? Entrepreneurship. Kusomesa bulungi nnyo n'akuanalyzing la bookkeeping. Nombuuza business yeru. Era genda wali ku mobuzi wali enakawa. Obuzi ndi bakulu. Musomesa wana abayizi ebyenfuna. Era muli bakugu nnyo ba professor aba doctor bani. Mumukola ki? Mukola ddi? Business amazirwa. Singa ovudde kale mu kusomesa professional yo. Osobola okuddukanya business n'etambula nga bw'obadde ogisomesa abaana. Kubanga mu bizimbe biri mu Kampala bw'olabamu ekya professor wa economics. Basajja bava eri Masaka, balimi. Abavudde talina wadde n'ekitabo ate n'apangisa professor ambalire ebitabo. Oba kitegeera. Kati n'ebino ebyalaavu bwe biri buli asomesa laavu. Eba yamugwa kkono. Eba yamugwa kkono abo wola asimaya ntunda muwomya, asimaya ntunda biki kano katabbu nnyo. Osala ki abali mu nnyumba yekka. Ate nabo nze bansobera. Wangu omusajja ajja n'agamba ababatambula n'ebikapu. N'agamba yatunda simanyi magejjo. Magejjo. Ate y'omu n'agamba n'agira omukyala. Nti ntunda ate mufunza. Ogamba ate magejjo atunda. Magejjo waaki ng'ate olina mufunza. Ng'ate olina mufunza. Era ow'amagejjo g'ogejjesa anayingira ate mu kibafunzizza. Tolaba. Ogamba nabo tebakola tebalowooza bulowooza. Seye musajja waffe Kibirige abakyala naye nga byabadde bituufu oba bya kamera. Oba waliyo ebyokwagala okufuna likes bituufu by the kati account eziga ly'omusajja liva wala musajja wakaabira nze mu kusooka nabadde manyi bya social media bwe twasooka okulowooza nti Wizo ali eri yeekaabya Sandra Teta tamukuba n'atuuka n'okulangirira Omunyarwanda agenda kunzitira mu nnyumba. Wizo talina muwadde otwanyi. Baakuba oli omukazi yatuuka n'okumulumba n'omu n'amutomeza emmotoka. Okumenya okugulu. Bbanga we wamunabira kyopokera bwali omukazi yali amutomedde. Yamusanga mu kibaala ng'alina abawala abalala kati ono ajjambu amugobera n'atula n'agisimbula. N'amukuba. N'amutomera. Naye ng'ebyo bigenda okubaawo. Nga ennaku eziyise yadde yamupakiza dda nga yamukubye mukazi yakuba omulenzi. Mukazi wa maanyi nnyo oyo. Yeewuunyisa na muwala Munyarwanda. Abanyarwanda tebatera kubeera na maanyi. Naye mutima babeera nagwo. Lo babeera nayo. Anti lo gy'asobola okubeera nayo yakusobeera nga weebase n'akufumita ekigere. Naye mbw akukwata akukuba eŋŋoma y'ekimu akola ati tasobola naawe. Era mbadde neewuuza ku nze oyo okujjako bano bangenzeeko mu training. Nga bw'olaba bali mu SFC baani abo nti mmaze okukola training ddala ewera. Amanyago okunyiga omuntu. Naye bano bw'osanga omusajja aba alina kyakulwanyisa nkoni yokka. Era enkoni yo aginyweza tagijja muno. Naye kasita ogimuggyako bw'oti. Aba takyalina. Kati n'abakyala bikazi batera olaba omubiri gwabwe. Naye omusajja yaddanga wali n'akaaba omusajja Munyarwanda agenda kunzita. Muzeeyo Omunyarwanda. Bamusibako lwaki tamuviira. Omunyarwanda mumuzeeyo ewaabwe. Netwebuuza ne yamumugirayo. Yamugirayo. Ye kennyini yamuleeta. Yamwereetera bwe. Agume n'omuntu we. So, Kibirige njagala gamba abakyala. Naddala abaana abawala abakyala abakulu sibalinaako nnyo buzibu kubanga mamulabirabye ensi mutomedde. Naye abaana abawala temwadimayalinga nnyo bantu. Naamwe abalenzi. Temwadimayalinga nnyo bantu
ku bigambo byayo byogera. Nze nina omukyala mwegomba. Bamuyita Musawo Juli. Wow. Ali ku TikTok kuno. Bati mutunulya bwenti neŋŋamba mukazi mulungi. Byayogero biranga birimu omulamwa. Ali mu byabuwangwa ebyo naye abigattanga bogamba nti biwano n'abigatta n'ebyabazungu. Asobola okubuulira kati gwe baazala ku date bwe tuba mwezi bwe guti oli bwoti olina amaanyi bwe gati. The way she speaks. Ng'omulaba nti naye ng'omusajja alina obwongo. Sisobola muyingira. Lwaki? Abasinga kiba practicing si kibasomesa kibalaga abantu. Wano nga kikyukamu. Kikyuka. Kati n'oli bw'alaba kibirige alina ekirevu alabika bulungi biki. Sajja ina height ina omubiri nagamba oli yewange. Njagala kulaga waneeno. Abaana bakala bulabi basajja abalina height. Namukwano gwe bamuyita Eddie Kiberu. Musajja kati alina obutuuze bwa mirundi 2 mu Uganda ate mu Japan. Era yawasa akakyala ka Japan naye simanyi oba kyalina bonna. Naye Kiberu nga musajja muwagufu bwati. Olwo jimu zaali zitandikiriza ng'agenda n'akubamuko ku jimu ye. Nakola bulungi omubiri. Ekifuba nga mwegoma. Nze ndi musajja muwanvu. Naye nga Kiberu bwe twatumidde mutunuulira bwenti. Kati ng'alina boodi eno alina ekirevu nga gayi mulungi. Naye era oba bakyala ba Uganda oba bakyala bonna era naye musajja watu. Ebyabakyala tebimugendera bulungi. Tebimugendera bulungi. Ninga ye mulungi anyuma okutambula naye. Naye nogamba omwana alina omwana w'obulenzi. Omwana alina omwana w'obulenzi. Kyokka bwe yafuna akakyala ate yafuna kati. Akajapani. Akajapani obumanya nti size yeyo. Kati nnyenya asobola n'okaweka ku mugongo n'atambula gamba waayi muwala wo omutwala wa. Ate wolowooza muwala wange omukyala. Nti yalwadde ni ambulance tebaddewo nti mwesobolera. Kakali gye mbuuza bw'osobola okaaba ng'omukyala akuleeseewo. Kye nsobola okukola kiri kimu. Omukyala bw'andekawo kinyiga ng'omuntu omulala alina feeling. Kinyiga nga bw'obadde olina ebirowoozo n'ebirooto bye muzimba ne munno ng'olaba bikomye mu kkubo. Okitegeera? Kati oluusi mbeera mu by'omujjukirako n'ogamba agenze bisharinga na mulala. Ebyo bimu ku moments ezinyiga abasajja. But omusajja omukulu sigala mu kisenge ky'okabireeyo. Ogenda okufuluma nga kyolaga ku bantu eno kirala. Paka lwogenda ng'oli buildinga bulungi mpola omubiri. Nga wezza bulungi mpola. Paka n'osiringa bacho. Ate topapa ku jumping into relationship. Oyinza okukoleramu ensobi. Bangi baagala nnyo bya revenge nange njagala kulagako. Kakati bwe bwanga lwa ku revenginga. The best treatment is bw'ofuna heartbreak ng'eyo. Osobola kufunayo bw'okyaguwako. But si nga bwalwatu. Bwamunkukutu eyo mpola. Okyaguwako kufuna piritoni kwebdayo wakakwebaka. Omanyi buli okyaguwa bwoti. Ofuna omubiri guno guwikeninga. Refreshing. Okitegeera kabaka tujja kudda mbirowoozo weekulugutira okulola. Funa okyaguwa. Enye emmotoka yo gende waka weebake. Tulekuba butuuko okooyi. Weebake. Ne bw'ogamba nti kati nnoonya wakulita gasima ya revenge nga mukwate mu kiwato naye agenda kukola oli byakukoze. Oba tolina kitegeeza oba tolina kyokoze. Ate ne relationships za public ezo nazo mbi. Okulaga buli omuntu ono ye wange. Wale mwawukana ate mulaga ekifaananyi ekibi. Lwansonga mujjukire mubadde muyina ababayigirako. Njagala mbeere nga Kibirige ne mukazi we. Njagala mbeere nga gundi nani. Kati lwe mwawukana bagamba olaba bano baawukanye. Nina mukulu wange Frank Gashumba. Ya advocatinga nnyo ku bakyala abayinyanyaashi abakola batya omukazi simanyi omusajja oba tasobola kukolera kino lwaki okola bwoti. Bagenda okuwa ku mukyala we. Under age nyashireshi nga kwegamba category. Omukyala ono gwe yayanjula. Yali mwana muto. Under age omanyi kitegeeza. Muto ku ikoli. Ayira wasiwa byaka. So we see a definition under age. Yerwa. Under age kitegeeza.
akawanzi w'emyaka 18 kale whatever but emyaka gy'omusinga egi difference eri etya era naye abeera under age eriyo era badonteesiza kozi omusajja yamenya amateeka kugamba bodda mu bantu muno n'olaga biki by'oyagala ate gwe kennyini weeyuwayo gwe kennyini n'omala ne weeterawo tukiyita set athletes bakimanyi you set your own record nadduse mita 10 mu seconds bweziti kati n'omala gwe kennyini n'ogye breakingirawo n'ogijjawo kakati be bakulu abo yasetingirawo record n'abaana agyemenyerawo era omuwala wa hipsi alina okubeera nga alina amabina lolololololo ate tugenda okutuuka ewuwe nga tebirala akayiringu kasuuna bbeeni katove ku mukaaga shumba kakati omukyala wa Kibiga ayinza okubanga bino Kibirige bye yaweewetanga bakyala baffe ne ba girlfriend baffe n'abateeka mu kifuba bw'abakola atya bw'abasiba west beads babiyinza okuba byamunyiziza. Njagala kugamba kino omuntu tosobola beera na bibiri tosobola kubeera ng'omanyi romansi ate n'obeera ng'omanyi n'okuzannya akazannyo akatuuse kennyini waliwo ekigaana bisoboka kuba buwi budde edda ssebo waliwo ekigaana waliyo abasajja abamu nga bwaromansinga ennyo omukazi atuuka ekiseera amaanyi ne gamuggwamu wadde okimanyi ekyo gamuggweramu awo nga tanaba kutandika ku kyakola era bwe gaba gamuyambye ne yeegaganula seconds 2-3 abakyala basinga kwagala ki ku byombi olina okuwanga owangalako mu kisaawe bino ebyalumasi n'obanga tobigenda nnyo kuba n'abakyala abasinga nabo bategeera ebizibu byabwe nti feeling bazijja wala badduka ne bazigula mu basenga mulimu abalina empewo zaabwe nga feeling zaabagaana obeera ne feeling kakati ng'alina okuddukako ewasenga afune ku feeling kati tebeetaaga kufiirako nnyo naye wali obeetaaga okufiirako tigebolodda muba weeweeta kati n'Ekibirige era ebikemo byabeeramu byebyo nti abasinga balowooza kamanyi oweeweeta n'ebirala abiina kati abajja mu inbox babeera bangi kati esimu ya Kibirige bwetuuka ku mukazi amanyi okebera obulungi obwambega akola obwambega agambirawo no sirina musajja nga ziri mu 12 sirina musajja onaweza kino wampeewese bulungi wanyize bulungi wankutte wali njagala oddemu nkwate nga omukazi tayawula wampeeweretteddewa wampeewese bulungi weya era ddi mu kifo ki okitegeera yagamba bano bakyekoze kale yonna gyemusinze okubanga mutulaba tubeebaza Nalungu wa AK47 kitalo nnyo abadde akyalina rabadaba siri so sure naye ng'abadde agenda nadda okugenda wa agenda ebweru nadda bw'ati agenda nadda mukyala abadde nga alina obutuuze bwa mirundi 2 so abadde agenda nadda era kigambibwa ne okugenda mu ddwaliro yeevuze n'agendayo era alinga honorable naye bwe yagenda yeevuze n'agendayo mu ddwaliro teyavuddeyo July atuvuze speed nnyo buno bubenje bw'abaana yeno Moses Ali Nalongo wa Eke egamba obula gwokinenyeza newankubadde obubenje bwo abantu babatadde ku poliisi esusu okulya enguzi n'ebeera ng'ereka emmotoka enjaba yaba ku makubo n'ebeera nga tekyafa ku bantu bavuga sipiidi na biki ekya Nalongo wa Eke ndowooza ebiseera ebiyise eri akozesaako ku kabindi obindi buno obuzungu bushisha baita shisha kati kigambibwa ebirwadde ebibadde mutawaanya ebibadde byakwata organizi z'omunda muno munda mawugwe bintu bwebiti ebyo nsigo kati biwumba biwowoolo n'ebintu ebyo muntu lwaki alinywedde shisha mulimu nga bw'ogamba nti bwendya emmere bwendya ejjo oba fish oba ki mulimu values mulimu it's part of the diet nti omubiri gubyetaaga kati ng'ovuddeko nti kino omubiri gukyetaaga waliwo kye bayita addiction
ng'obeera awo ng'omubiri tegukyetaaga naye ng'omuntu nga gwo kyetaaga. Abaana bakozeseza ku biragalaga bakubuulira ababivuddemu kyutikaye akola story namba ng'andaga nti obeera awo ng'owulira ekintu kigamba nywa enjaga. Enjaga okiwulira muli mu bwongo. Okiwulira mu enjaga ogyetaaga kati n'abaana b'obubindi abo bw'aba akola emisana budget ye esooka ebeera y'akabindi. Bwenyinyukira mpiteko awo gundi nywe kabindi kange nzireyo. Yo mubeera mu biki? Nze ndaba migwa byejjo emizungu naye zirimu flavors bateekamu bikemiko awo ne bi flavor awo bw'onywa kino owulira nga anywa ka chocolate, bw'onywa kino owulira nga anywa ka strawberry, ebintu bwe bityo. Jesse basika buzisemuka. Kusika. Kiringa tebiranja omuntu anywa sigala banjaga. Tebirina njawulo. Naye mu kuttattana obulamu bw'abavubuka si bavubuka bakakusanga n'abakulu nga babinywa. N'abakulu babinywa. Kati bagenda ne batabika bibiri okutta akabindi ate n'ogattako ne bbiya oba walagi. Ebintu ebikyasinze okwokya ebintu olaba spirit sezo. Walagi. Spirit zonna zomanyi nti then tugende mu bakita batya ebyokunywa ebyokunyokeza ebyo. Byokkiriza obagaana byokya direct kibumba mawugwe sigo taba sigareti yonna shisha byokya direct. Ate waliwo byolabanga ne kuli ku bupande kuliko nti this is dangerous to you, it can cause cancer. Obo tebabulaba bakasoma bakabunzise this cannot cause cancer. Oga notunule n'ogamba naye abantu bano kiki banoonya mu bintu bino nga babanze n'okukulabula nannyini kubikola akugambye nti kino kireeta kansa naye n'obinywa kati lwabadde batumubala mu baasemwandu oba taliyo etumubala wayinza okuba nga yabadde akyali recent yazaalayo omwana mu lwabadaba oza teyakoma ku balongo bokka abo siri so sure. Newa eke yazaalayo balongo bokka ne balongo kibinyo balongo bantu bafudde mbeeramu omwezi nga gwo gwa kanayo kyanyi sasagge nga tulina kukkaanya amavi na kukuuta byenyi ku ttaka tubeere nga tusonyiyibwa. Kale baite tubasiibulira wa bali tubasiibula naye waliwo akantu kenjagala okutegeeza abaana Uganda. Balamu ne mukyala na mmere balina gundi yaabwe gye bali mu kugoba. Waliwo omusajja endowooza yentuufu agambye tasobola kugulumiza Balamu na Nammere ku kiki bakola. Lwaki? N'agamba olwedde waliwo abaali balwanyisa enguzi President Museveni abakwata n'abasiba. Ojjukira abaana abatambula obwereere ku palamenti nga bamaaki nga bagamba enguzi eri mu palamenti sipiika yagirimu biki ne bakwatibwa ne baddako ku luguudo ne bakwata era ne baddako. Bwe bagenza okukola okunoonyereza byawedde bitya. Kitegeeza bano abaana bandibadde baweebwa emidaali nga tebannaba babbala mu midaali. Era babeera nga abamu bakyali mu makomera simanyi. Era bakyali nsuubira bakyali abamu. Kuba kati olede kibaliko bano baali ba whistle blower ba blowinga whistle yaabwe nga bali naked. Ogutali oba babavunaana ku ogutali musango. Balina public nuisance. Abayinza okuba kye babavunaana kweyisa ekitagasa bakuwa penalty ya myezi emeka. Bali badde bagamba Uganda udu community service oba kusibayo myezi 6 emyezi 6 mingi. Nika tuwekanga nga abaana abamu bakyali eyo naye nga abantu bapraisinga Balamu akoze naye nga abaana balina bwe basonga wali ekinyusi ewali sentence ajja naye ne batabawuliriza ewali sentence ajja singa babawuliza ku mulundi gune ba actinga bandi badosobola okutaasayo trillion mu biseera ebyo kuba ekisanja kyali kikyali wakati nakyasobola okutaasayo kituufu. Akati ebyo byonna nze bingi byendaba guest yaabwe entuufu titwagala kulwanyisa nguzi naye weebuuze Uganda yonna banagitambula ne bagimalako abantu babiri. No bajja gimalako naye ekyebuuzibwa waliyo ekigenda okuvaamu
ugenda kuleka okutte chairman Khalid obanga ogobye Ed Master Khalid yakola olukujjukujju eraddeko okulembeze ne gwosibye mu komera ave batokoze follow up bwe kiri gwe weebuuza nti gy'ova oddayo ddi follow up ogikola ddi olina amasomero olina amalwaliro olina enguudo olina n'ebirala kati byo n'obikola otya ndowooza kyali mu kukola banakibiina kya NUP already baali bakikola lage kali campaign ke bagamba tubalabise tulabise Jike batakola campaign eyo kulabisa enguudo ez'ebinnya amalwaliro amabi na biki na biki kati bala mu kyali mu kukola in the revised version nti when UP yali alina amaanyi ga kamera asobola okukwata na postinga naye tasobola kugoba muntu n'omu balamu obuyinza obulina obuyimiriza naye alina obuyinza obukola follow up ku byonna gyavudde trail yonna gyagitambudde ekyo kijja kuba kizibu baba polisi bakwasiza abantu abawadde kulya abawadde kulya oba abawadde kulya n'abatiisaamu ne bagoba ensonga paka emisango giratuka mu kkooti bya Uganda bya wano bagamba abaleke naawe atana ddaddi eno nga tumaliriza kituufu eddogo babasindikidde eddogo oba kalenge yakutte tonagalawo ka video nga mukyala Nameera adduka bagamba ekkubo libuze nga gye balage bawaddeyo mu Bugisu nga gye balage ebire bigudde ne gye bava bikutte bikutte nnyonnyonnyonnyo abantu beeyo ebintu by'obuwangwa bakyabikiriza mu nnyo era bikyabakolera abagenda balina okugendayo nga beegendereza ojjukira omusango era gwali embaale mabegakaawo enjuki kakati eyo olina okugendayo nga weegendereza ani gw'olumba nalaba omukyala Fiona anakwasaganya eby'ettaka birungi ye lumu yagambako nze nakitegedde mwansulidde mu masabo byonna nga mbitegeera naye nange si wena naye wabulya buwangwa nanzikiriza yadda ku nnono bannange kati basimbulire wano mwedaba yonna mwebale kubanga mutulaba ku Boka TV ne Digital Media Uganda ejja kuba tubeyongeza wiiki ejja mbeere bulungi Boka TV Neera.